Oh yes, naffe tuba tuyingiddewo sawa ya lugambo tuula siriza tewali buzibu teri agenda kugambako. Sawa gandi kulaba lugambo. Bana kugoba sirimu. Kyabogezi balusiriza ntamba tuse. Tutuse. Kyabava bagamba balusiriza ntamba eri zisirira. Abakonkomole nyenje. Again baba msabe breakfast ejiri ayagala agendo dite angali achuse mudda kala. Sibirimu nenga mwasuze mutya kansubire nti muri bulungi. Nange nasuze bulungi. Tubanga te walitunze manyo hizo tandiko tunakachemo naye ngabe nabiri yawo mwe bali nnyo okusaba abawagizi baffe ababokedde family tuwezezza olupapula lwabokedde luwezezza emyaka asatu weddu juwera mwezi guno nga 29 lugenda kubalwa kuna luli nga 29 ogwo munana nefe celebration twazitandise dda lwatandika nga 29 ogwo munana lukunenda kyenda mwena nali mu senior 3 nyenga seminary nali sinalowoozebwako ekira ebintu by'okulimba ate nnimbe ki nze babulidde nze nkubulira mazima era mukama yebale nenve nyenga ngabangobye wadde saakyagala akwogera bwotyo ngamba yebale tinanyamba nengende makerere naye ng'ekituufu kyo bambi bakuyamba nensoma amawulire nenzijja wano nga lumaze emyaka 6 nange ereeretabako kati nkoleddewo 2 mwegi kwasatu nange nyirako 2 mwegi gyenkoledde ne luzaala bukedde fama embutikizi ne luzaala bukedde TV eno gye tuliko ne luzaala online ezisinga amaanyi bukedde online kale kakati nga lwaki tetusanyuka eggulo boardroom ya Vision Group wano etwala bukedde family wabaddewo abakulu abazze ne bateekamu ssente nga bagala okuddiza ku bantu nga naffe wetwaddiza bikira bukedde egera gabira abantu boda egera bagabira Star Times decoder kuliko ne dishi ne solar panels ne subscription ya mwaka mulamba kalulu kagenda fulumaawo okujuza bwoti nga weewangulira kwira ofuna ebintu ku bwereere bukedde gabudde Yasini Kazibu yabaddewo Prestige Margarine ne bateekamu ebintu ebingi ennyo bannange mugenda kufuna temugamba temuli mu kintu kino mukirimu mwenna abalabi baffe abawagizi abasomi abawuliriza kale omukiso gw'okunaalandingako nga yeewangulira kibooda kye ne wooba mukyalo giwa omuvubuka n'akola n'ayita omutwalo buli lunaku Saabakristu wa Uganda amuyita Mwami Javas Ndiranabo ye muwandiisi wa Vision Group ate yamyuka CEO Don Wanyama kakati ayina baatugenda okutemeratemeramu kwegamba enteekateeka nga ezigenda okuba tumidde nnyo Green Suga Senior oyo no wa Star Times amyuka CEO bebabaddewo bamu kubaleeta ebirabo bane mwongere ebirabo okuleeta bituddiza abantu tukyabeetaagira ddala naye nga hadi tukwebaza nnyo wannala noodles ayina bu Prestige ayina sabbuuni anaaba ayina ebintu bingi nnyo ate ebirungi kale 30 years is a long time, but can be a short time. For what we've been able to achieve with Bouquet the newspaper in 30 years, it is huge. It's been so influential, not just around here in Uganda, not just in Uganda, but internationally. Bouquet de Opera has been a big thing. Ngarukola research, ngarutuletera amawulire agava everywhere about anything, about the development of the person, about the development of institutions, ebyobulimi, education, you know, the pullouts from Bukede. It's been a big thing. Now, when Bukede newspaper started, it was almost instant. People loved it. In fact, one time we tried to put a promotion together kutandika. Abantu baffe ne batugamba, don't bother. For us, we love Bukede. You don't need to give us anything. We said still, katubaweyo bravo. Ne batugamba, for us, we love our Bukede. Abantu nga bayagala ne Bukede. Even now, it has the biggest saturation of all the newspapers in Uganda. So it is in order that we have a celebration. And when you have a celebration, if you have a birthday and you are one person, you can't have it alone.
You have to have it with the people who support you, with your children, your parents, with your neighbors, all the people who will. So it's a small thing that we are planning to have a celebration of the 30 years of the great success of Bukedde newspaper. Olunaku olwaleero mukama wange Jevezi Njanabo atongozza ebijaguzo byaffe ebyokuweza emyaka 3 nga Bukedde, era nga kitukoze olunaku olwaleero okutandika enteekateeka y'okuddiza abawagizi baffe mu ggwanga lyonna oba awo n'ebweru. Mu nkola yaffe nga bulijjo Bukedde buli buwanguzi bwe tutuukako tubujaguza n'abantu baffe tuzitambula nabo, era n'ebulundi bino kyetugenda okukola. Twandiyagadde okukola ekisingawo tuwe kyenkana buli muwagizi, naye olw'okuba nti abawagizi baffe kati bali mu bukadde emyaka 3 mingi bafuuse mu bukadde kubanga muva ku lupapula lwa Bukedde ate ne muva mu radio Bukedde FM embutikizi ate ne twegattibwako ne Bukedde TV. Awo abawagizi babeera bangi ddala nga tetusobola kuwa muntu sekinnoomu, kyetuva tusalawo okuyita mu nkola ey'akalulu nti tuteeka akakonge mu lupapula lwa Bukedde. Omusomi waffe abaaluguze najjuza akakonge ako n'akatuweereza. Eky'omukisa omulungi nti ebbanga lyonna tuzze tubeerawo nga Bukedde ebintu byaffe bitambulira mu musana, era abantu bakiramu obwesige nti abawanguzi era ajja kubeera abawanguzi, kubanga tuba tukuba akalulu kafaaako tukakuba ng'ensi yonna eraba live ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM embutikizi. Kati eno ntandikwa tutandise ne bannaffe mulabe Chapagen Enterprises, mulabe bannaffe aba Star Times, waliyo n'abalala bangi abakyali mu kuttaanya enkolagana etugenda okukolaganamu nabo kugenda nabo mu maaso. Tubagambye nga mwami Njanabo bwabategeezezza tulina ne pikipiki abantu zebagazaako bodaboda zetugenda okugaba. So ebyokugaba bikyali bingi era bijja kuba bingi kubanga era waliyo ne bannaffe abalala bangi bagenda okutwegattako. Era nsaba n'abo abawulira nti balina bye bakoze era nga balina okwenyumiriza bajje batwegatteko tujagulize wamu tutambule lumu. Ku lunaku lwa 29 tujja kubeera n'emiko egy'enjawulo gye bayita supplement nga tulaga Bukedde gy'avudde nga bazaatambula okutuusa kati n'abantu bazaatambula nabo, era bannaffe abalanzi be tuzitambula nabo nabajja kuba batuyozaayoza nga bayita mu miko egyo gye tugenda okufulumya ku lunaku olwo. Akatabo kajja kuba ka njawulo nnyo era kajja kuba k'amaanyi nnyo nga 29 omwezi guno. Emira ddala omutima omulungi ogwo Mukama akuddizeewo tutambula nabo bava Prestige. Kati Haji oyo enkya tugenda kulaga story ye wano Haji Kazibwe wa Prestige kuba yagambye kitaawe yamutumanga amawulire ga Bukedde nga muto naye nga yamanya amawulire ku nsi gali yaga Bukedde olw'amaanyi munnanga abantu abasinga waliwo nakati abakimanyi nti amawulire gaba ga Bukedde. Ekikulu okusinziira ku Audit Bureau of Saturation South Africa Bukedde yasinga okutunda olupapula lwa Vernacular olusinga okutunda ate mu Uganda lwe lupapula olusinga okutunda okitegedde. Kale tubeebaza nnyo abawagizi baffe. King Michael abadde ki oli ekifaananyi kyali ne Bobby bakwataganye ddi why ekifaananyi ekyo kyekyo ate no wano walaga yabadde wuwe yadde wa Bobby Wine ebisawo ndaba amazzi yagambye Michael nekanze nsanze Bobby naye kale ate katubuuze okusinzirayo gakya okusikala Bobby kibi si kibi naye kyetuwebuuza byazze bitya kale baba batubuulira byazzeewo bitya byatandise bitya era biragawa. Twagala nnyo omukwano nga gulina ekigendererwa. Bano bayimbi bombi kati omukwano guva si buli muyimbi nti abamukwano abala bagendayo nga ogenza okuya ku kyennyanja kubanga tebakyayimbirayo. Kati yagenze ndozo okulya ekyennyanja n'omukulu naye n'ajja somehow ne bamiitinga bwe batyo as musician afunewo bakubu bafuta sebo oyo mu lutalo lwa Bebe Cool Chameleon ne Bobby King Michael yakola kinene eri nga yeddije ku Lido Beach nga tokubirayo nga toli waliyo nairanda nga weyita kyobula nti Camille yatwala Michael mbyo okuyimba yali ayagala nnyo Camille lwakuba bambi bwe bajja ne bakalira ate omukyalo oli Michael n'ayigirira Camille bamuyitaani omukyalo nange simujjukira linnya lye omukyalo bamuyitaani tunamujjukira omukyalo omweru oyo yeyabawula anti ebyawula abasajja byebyo
kakati katulabe Mike ono yabebazizza abamuziikirako omwana we naye n'atangaza ku mwana we yafa waliwo gwe bagamba nti yafa omwana omukulu waliwo omulala ate gwe babise kabitugambe abalabi baffe abalungi ndine Uncle King Michael agenda kuba tuwa ya mukonayo olwaleero ku programu yaffe ey'ekyenkya mu Lugambo atunyumiza abulidde wa bitambula bitya biri bitya kye yatukoze ku Africana. Oh my God, Michael abantu bambuuze bwempulira Michael awunya bulungi, Michael alabika bulungi bwekirina okuba ekituweereza abantu kati ate tutambulira mu bantu ab'enjawulo ab'ebika eb'enjawulo kati olina okuba nga oli ki ng'oli smart owunya bulungi oyambala bulungi osobola okuattractinga n'abalala n'okusanyusa abawagizi abatuteekamu ssente kuba bambi abawagizi bo batuteekamu ssente kakirungi balaba ssente zaabwe we baziteeka. nakulabyeko ku Africana kayo twavuddeyo ku Africana. Wizo yamakinze statement ennungi mukitegeera. Wizo abantu babadde balowooza nti Wizo babadde bamwogerera ebigambo nga bagamba nti engeri Wizo radio gye yavaawo nti ne Wizo taliiwo kitegeera nga balina ekintu kye bateekawo naye yabakoze eki yaba province wrong n'akola ekintu ekyakabi era naffe ne tujja ne tumuyimbirako nga tuyimbira ku muntu waffe gwe tubeera naye because nze King Michael ne Mayanja family ekyo kimanyi bulungi tuli baawamu kitegeera so kikwata ku Mayanja family kikwata ku Mugwanya family so kyadde kyakabi okuba nti Wizo twamuwerekedde ku show ye ate n'atatu disappointing n'akuba bulungi kale wadde waliwo ba critics naye nga bye tebibulamu. Sabanzitoluna Etolechigana challenges olabanga 80% of the beatings kubanga si byangu okitegeera when nali ntandika okujja mu kuyimba bagamba sijja kumalako bangamba govudde mu DJ kateze mbyo kuyimba togenda bisobola nkitegeera naye persistence n'abantu ne banjagala nnyo okitegeera paka kati nengamba lwaki atenva ku ekyo kambeerera abantu be banjagalira okitegeera nga no kati nze King Michael. Abantu bangi bayita mbizibu nga bye muyitamu naye nga anoonya waagumira nga talabawo kati waliyo omuwagizi wo amanyi King Michael nga boona omugamba nti waliyo olunaku lwe nejjusa mu bulamu kino na kino kye kyantuukako ajja kuguma bikozo abantu balina ebizibu Michael. Olunaku lwe nejjusa olunaku lwe nagenda okuyimba ku bizinga eyo manyi nze abawagizi bange bonna mbalumba yonna gye bali so Lake Victoria eriko ebizinga biyitirivu so osalawo ogende ku kizinga oba omizemu olw'ensonga nti abaliyo nabo bantu okitegeera nabo bantu ate batwagala so kati bwogaa nti kati kansalewo ngende oba osazeewo ogende osanyusa abantu ne kati oli okutwala n'oyimba n'akuleka ku kizinga an island okitegeera takulekedde ssente eryato lyemwagiddeko balivuze ligenze okitegeera ogenda ozuukukooti nga oli yagenze bye byegambye nti oli akutwala nagamba Michael yimba wetumala okubalansinga wano ssente ngenda kujja ku hoteeri kwoli kati n'okeera ku makya nga tomulaba nga kumbe baffe olumala okuyimba tuba tudduka abantu engeri gye batugoberera n'ogenda opowa weesize promoter naye bandikako ku kizinga mukitegeera n'abantu bange oli n'agenda ne ssente mukitegeera it was really very bad mukitegedde ekyampisawo byekyo ekintu nengamba abantu b'ensi bagala kuyambibwa batya mukitegeera bakulese ku island eryato eribalina obbajjayo ku island batuuse ewalala nali agenze nalyo so eyo haso nalowooza nengamba waliwo olowooza n'ogamba naye okuyimba ddala kwagaza ki naate wabawo ndosanyuka n'ogamba nayimbanga buli lunaku so kati ekyo ekintu omukulu kye yankola okundeka ku kizinga nga tweyongera mu maaso olinayo ekintu ekyali kikunyigirizaako omutima n'owulira nga weetamidde ate lwaki munnange kintu kyekyo
ekintu ekyali kinyizeeko ku mutima nempulira nga gwagala nakubuukamu okitegeera lwe lunaku lwe naviibwako mutabani wange omukulu lwe yanva ku maaso lwe yava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwo mutabani wange lwe yava mu bulamu bw'ensi eno nawulira nga seetegeera okitegeera naye kati okuba nti obadde ne mutabani wo nga mmanyi nti mutabani wange yagenda okuba nti bano baganda baabalala era abadde ayogera nabo bulungi okitegeera ngaera mukulu waabwe nga yajja okukola ki okubakwatira omumuli agambe kino era nga tuteesa neŋŋamba nti kati Gloria wajjanga okuva Entebbe omuŋŋamu kino nakino nakino okitegeera Hailey bwajja okuva emukono okitegeera naye bwe yavaawo nawuliranga byonna bye tubadde tukola ebifudde okitegeera kugamba Katonda kye yakola natuukako n'endowooza nti lwaki tatuttenze okitegeera lwaki tatuttenze kubanga mutabani wange ebintu ebisinga bwengula amataka asayiningako ebyapa n'atereka okitegeera bwemba njagala kukola kino yabadde anyanguyira okitegeera mu buli kimu gwembadde mbuulira kino nakino ono gundi atubanja ono bwe tumumalayo genda wano okole bwoti kino kijje bwoti ono muganda abakozi bwati ono munnyonnyole bwoti okitegeera naye kati yanva ku maaso nempulira nga omutima gwange gusiridde nempulira nga nenyamidde nempulira nga nakaaba amaziga ne gwanzigwamu nentuka kutunulizibwa natunula nga bamuteekayo wali nga sikikiriza tisigenda kuddamu kumulabako okitegeera so it was a sad time okitegeera naye mukama agenza ngumya n'emikwano gigenze gingumya n'abalala bangi bagenze bangumya ne banga atofaayo Michael tujja kutereera era ngenda ntereera era mbeebaza abantu mwenna abanziikirako mutabani waffe mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kumenya ono oli naye mwenna ab'ebulaaya abaziikirako online abaali wano abaga banange nyongera okusaasirako ab'e London abafa abafirika embeera gye balimu si nnungi mabegako waliwo omuvubuka mwana muto myaka nga 10 alina obutemu bwe yakola naye kati embeera etabuse babayiga baagala kubafulumya obusosoze buzzeemu baakamala ebbanga ddene nga beekalakaasa naye tubasabire bijja kutera byasokedde mu byalo kati kijja kisembera mpaka eno mu London hajalunanga mwenda lwakutaano luno oyogera omwenda mpulira ngaewala olwokutaano luno wiikeeno Santos nkutumiddeko Santos womu US bali balala bali basaba Katono Santos ali ku local ground ne Mariam manager w'abayimbi Nalubega kakati ya batugami sokoleke batugami nti Sherry owa Sherry's Cafe ekabalagala ye mukyala yali atabula King Michael naye oyogolabye ku screen maama w'amakula Nazaala wa Bujingo agambibwa nti nomanyina wakakandi omukama yamuyise may her soul rest in peace requestika and pache ekagamba okola RIP kategeeza requestika ni pache abazungu bafula rest in peace abadde ajjanjabirwa ku Roswell Hospital yafiiriddwa olumbe lwadde Kyebando wali ku kisalosalo awo Bujingo we yakyala juzi katwongera okusaasirako famire y'omukyala n'ey'omwami gwe bayawukana kati awo katubasabire era bijja kuba bingi kubanga era waliyo ne bannaffe abale bangi bagenda okuteekattako era nsaba n'abo abawulira nti balina bye bakoze era nga balina okwenyumiriza bajje batwegatteko tujagulize wamu tutambule lumu ku lunaku lw'abiri tujja kubeera n'emiko egy'enjawulo gye bayita supplement nga tulaga Bukedde gyavudde nga bazaatambula okutuusa kati n'abantu bazaatambula nabo era bannaffe abalanzi betuzitambula nabo nabajja kuba batuyozaayoza nga bayita mu miko egyo gye tugenda okufulumya ku lunaku olwo akatabo kajja kuba kanjawulo nnyo era kajja kuba kamaanyi nnyo
nga 29 omwezi guno. Emira ddala omutima omulungi ogwo Mukama akuddizeewo tutambula nabo ba Prestige kati Haji oyo enkya tugenda kulaga story ye wano Haji Kazibwe wa Prestige kuba yagambye kitaawe yamutumanga amawulire ga Bukedde nga muto naye nga yamanya amawulire ku nsi gali yaga Bukedde olw'amaanyi munnanga abantu abasinga olio nakati abakimanyi nti amawulire gaba ga Bukedde ekikulu okusinziira ku Audit Bureau of Saturation South Africa Bukedde yasinga okutunda olupapula vanachula olusinga okutunda ate mu Uganda lwe lupapula olusinga okutunda okitegedde kale tubeebaza nnyo abawagizi baffe King Michael abadde ki olw'ekifaananyi kyali ne Bobby bakwataganye ddi when why ekifaananyi ekyo kyekyo ate no wano walaga yabadde wuwe yadde wa Bobby Wine ebusaba ndaba amazzi yagambye Michael nekanze nsanze Bobby ebusagala naye kale ate katubuuze okusinzirayo gakya okusekala Bobby kibi si kibi naye kyetwebuuza byazze bitya kale baba batubuulira byazzeewo bitya byatandise bitya era biragawa twagala nnyo omukwano nga gulina ekigendererwa bano bayimbi bombi kati omukwano guva si buli muyimbi nti abamukwano abala bagendayo nga ogenza okulya ku kyennyanja kubanga tebakyayimbirayo kati yagenze eroza okulya ku kyennyanja n'omukulu naye najja somehow ne bamiitinga bwe bate as musician afunewo bakubu bafuta sebe oyo mu lutalo lwa Bebe Cool Chameleon ne Bobby King Michael yakola kinene eri nga yeddije ku Lido Beach nga tokubirayo nga toli waliyo nairanda nga weyita kyobola nti Kamili yatwala Michael mu byokuyimba yali ayagala nnyo Kamili lwakuba bambi bwe bajja ne bakalira ate omukyalo oli Michael nayigirira Kamili kino mitani omukyalo nange simujjukira linnya lye omukyalo wa mitani tunamujjukira omukyalo omweru oyo yeyabawula anti ebyawula abasajja byebyo kakati katulabe Michael ono yabebazizza abamuziikirako omwana we naye n'atangaza ku mwana we yafa waliwo gwe bagamba nti yafa omwana omukulu waliwo omulala ate gwe babise tugambe abalabi baffe abalungi ndi ne Uncle King Michael agenda kuba tuwa ya mukonayo olwaleero ku programu yaffe ey'ekyenkya mu Lugambo atunyumiza abuliddewa bitambula bitya biri bitya kye yatukoze ku Africana. Oh my God Michael abantu bambuuze bwempulira Michael awunya bulungi Michael alabika bulungi bwekirina okuba ekituweereza abantu kati ate tutambulira mu bantu ab'enjawulo ab'ebika eb'enjawulo kati olina okuba nga oli ki ng'oli smart owunya bulungi oyambala bulungi osobola okuattractinga n'abalala n'okusanyusa abawagizi abatuteekamu ssente kuba bambi abawagizi bo batuteekamu ssente kakirungi balaba ssente zaabwe we baziteeka nakulabyeko ku Africana kayo twavuddeyo ku Africana Wizo yamakinze statement ennungi mukitegeera Wizo abantu babadde balowooza nti Wizo babadde bamwogerera ebigambo nga bagamba nti engeri Wizo radio gye yavaawo nti ne Wizo taliiwo kitegeera nga balina ekintu kye bateekawo naye yabakoze eki yaba province wrong n'akola ekintu ekyakabi era naffe ne tujja ne tumuyimbirako nga tuyimbira ku muntu waffe gwe tubeera naye because nze King Michael ne Mayanja family ekyo kimanyi bulungi tuli baawamu kitegeera so kikwata ku Mayanja family kikwata ku Mugwanya family so kyadde kyakabi okuba nti Wizo twamuwerekedde ku show ye ate n'atatu disappointing n'akuba bulungi kale wadde waliwo ba critics naye nga bye tebibulamu era nsaba nzito olunaku ekyo bwe kigaana naye olumyanyo nawe mukomukoŋŋamba challenge ezolaba nga 80% ozibeatinze kubanga si byangu okitegeera bwe nali ntandika okujja mu kuyimba bagamba sijja kumalako bangamba govudde mu bwa DJ kateze mbyo kuyimba togenda bisobola okitegeera naye persistence n'abantu ne banjagala nnyo okitegeera paka kati neŋŋamba lwaki ate nva ku ekyo kambeerera awo abantu we banjagalira okitegeera nga no kati nze King Michael
abantu bangi bayita mu bizibu nga bye muyitamu naye nga anoonya waagumira nga talabawo kati waliyo omuwagizi wo amanyi King Michael nga boona omugamba nti waliyo olunaku lwe nejjusa mu bulamu kino na kino kyekyantuukako ajja kuguma bikozo abantu balina ebizibu Michael olunaku lwe nejjusa olunaku lwe nagenda okuyimba ku bizinga eyo manyi nze abawagizi bange bonna mbalumba yonna gye bali so Lake Victoria eriko ebizinga biyitirivu so osalawo ogende ku kizinga oba omizemu olw'ensonga nti abaliyo nabo bantu okitegeera nabo bantu ate batwagala so kati woga nti kati kansalewo ngende oba osazewo ogende osanyusa abantu ne kati oli okutwala n'oyimba nakuleka ku kizinga an island okitegeera takulekedde ssente eryato lyemu agiddeko balivuze ligenze okitegeera ogenda ozuukukooti nga oli yagenze bye byegambye nti oli akutwala nagamba Michael yimba wetumala okubalansinga wano ssente ngenda kujja ku hoteeri kwoli kati nokeera ku makya nga tomulaba nga kumbe bafa olumala okuyimba tuba tudduka abantu engeri gye batugoberera n'ogenda opowa weesize promota naye bandikako ku kizinga okitegeera n'abantu bange oli n'agenda ne ssente okitegeera it was really very bad okitegedde ekyampisawo byekyo ekintu nengamba abantu b'ensi baagala kuyambibwa batya okitegeera bakulese ku island eryato eribalina obbajjayo ku island batuuse ewalala nali agenze nalyo so eyo haso nalowooza nengamba waliwo olowooza n'ogamba naye okuyimba ddala kwagaza ki naate wabawo ndosanyuka n'ogamba nayimbanga buli lunaku so kati ekyo ekintu omukulu kye yankola okundeka ku kizinga nga tweyongera mu maaso olinayo ekintu ekyali kikunyigirizaako omutima n'owulira nga weetamidde ate lwaki munnange kintu kyekyo ekintu ekyali kinyizeeko ku mutima nempulira nga gwagala nakubuukamu okitegeera lwe lunaku lwe naviibwako mutabani wange omukulu lwe yanva ku maaso lwe yava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwo mutabani wange lwe yava mu bulamu bw'ensi eno nawulira nga seetegeera okitegeera naye kati okuba nti obadde ne mutabani wo nga mmanyi nti mutabani wange yagenda okuba nti bano baganda baabalala era abadde ayogera nabo bulungi okitegeera ngaera mukulu waabwe nga yajja okukola ki okubakwatira omumuli agambira kino era nga tuteesa neŋŋaa nti kati Gloria wajjanga okuva Entebbe omuŋŋamu kino nakino okitegeera Hailey bwajja okuva emukono okitegeera naye bwe yavaawo nawuliranga byonna bye tubadde tukola ebifudde okitegeera kugamba Katonda kye yakola natuukako n'endowooza nti lwaki tatuttenze okitegeera lwaki tatuttenze kubanga mutabani wange ebintu ebisinga bwengula amataka asayiningako ebyapa n'atereka okitegeera bwe mba njagala kukola kino yabadde anyanguyira okitegeera mu buli kimu gwe mbadde mbuulira kino na kino ono gundi atubanja ono bwe tumumalayo genda wano okole bwoti kino kijje bwoti ono muganda abakozi bwati ono munnyonnyole bwoti okitegeera naye kati yanva ku maaso nempulira nga omutima gwange gusiridde nempulira nga nenyamidde nempulira nga nakaaba amaziga ne gwanzigwamu nentuka kutunulizibwa natunula nga bamuteekayo wali nga sikikiriza tisigenda kuddamu kumulabako okitegeera so it was a sad time okitegeera naye mukama agenza ngumya n'emikwano gigenze gingumya n'abalala bangi bagenze bangumya nebanga tofaayo Michael tujja kutereera era ngenda ntereera era mbeebaza abantu mwenna abanziikirako mutabani waffe mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kumenya ono oli naye mwenna ab'ebulaaya baziikirako online abaali wano Paga. Banange nyongera okusaasirako ab'e London abafa abafirika embeera gye bali musi nnungi mabegako waliwo omuvubuka mwana muto myaka nga 10
alina obutemu bwe yakola naye kati embeera etabuse babayiga baagala kubafulumya obusosoze buzzeemu baakamala ebbanga ddene nga beekalakaasa naye tubasabire bijja kutera byasokedde mu byalo kati kijja kisembera mpaka eno mu London hajalunanga mwenda lwakutaano luno oyogera omwenda mpulira ngaewala olwokutaano luno wiiki eno Santos nkutumiddeko Santos womu bali balala bali basama katono Santos ali ku local ground ne Mariam manager wabayimbi Nalubega kakati ya batugambye sokoleke batugambye nti Sherry owa Sherry's Cafe ekabalagala ye mukyala yali atabula King Michael naye oyo golabye ku screen mama wa Makula Nazaala wa Bujingo agambibwa nti nomanyina wa Kakandi Omukama yamuyise may her soul rest in peace requestika mpache ekagamba kola RIP kalula tinkategeza requestika mpache abazungu bafula rest in peace abadda janjabirwa ku Roswell Hospital bafiriddwa olumbe lwadde Chebando wali ku kisalo abo Bujingo we yakyala juzi katongera okusasirako famire y'omukyala n'ey'omwami gwe bayawukana kakati awo katubasabire kakati emboozi tetwakoze yalese positive effect era singa abantu bamanyi nti amawulire gaya mubuuze Katonda yakuuma leero muganda nga atulaba ekyenkya tukiyidde ne Haji era kyekyenkya kyaffe simayo batunatusigaze eddakiika wekinajjiira badde yala emmere yo bagiwa ate bagiteekeko nga buli omu alaba kati mwonoomalira nga ogambye olya mino nibagenda okutuuke kisobola ate singa mubadde batono nandibadde nkolaki tulinako ali ennyo kibirige era simayira kumanya oba nomuteerako kosaidi akaceere leeta Haji nkukwatireko ate ffe tunakola gwakulya buli n'omuzinda gukwatire ddala tunyumya kakati wano ne madamu wange waali era agenda kutega mutange nagambye tutwali wano bangi ekitafeeri kyange kino nakirye nako kakati Munyera n'akirumba Munyera bw'akirumba Munyera yagamba gwamba oli naŋŋamba nti okukigobako Munyera kisiigeko oyiro yakaza kikaze butandise ejangu teweekubako amasanda kuko masanda zokyaliramu nze zino zenko nze naye manna naye nga muli baavu mu banyu teekaawo agenda kujja toteeka ku gundi yange teekaawo kale ebidambi eno Haji bino byaki ngatto tayi so kumpe ku jambiya ne kati gwakolera ewaka ki ekikwambaza amatayi n'engatto kakati buli lwobeeranga mu ofiisi kubanga kati gwe okimanyi nti okolera mu field naye olaba bwoliki buli smart engoye wedde sizino nti osibe matayi naye oli smart olabika bulungi era ogenda ki era olabika nti ogenda mu ofiisi manyi oli mu ofiisi okola abusawo bonna nga bwoli kakati nange bwe mbeera mu ofiisi obuulyawo ng'oli akubidde essimu nzija Haji kati naawe nokukola ki soka Haji oteekeko nebba obuuka tebwagala kumayo oba tuli ku TV oba tetuliiko okay kati Haji n'ekirala tuludde okukolaba mu theatre obala kati mu theatre akituufu nakowa theatre ate yakyuka nnyo theatre yakyuka nnyo nkubuulira si eri eyaffe gyetwafunamu sente era iggulo
infact rozize wano eggulo wabaddeyo ku Bati Valley wabaddeyo nga tugira abaana tugezaako okugira abaana abato babeere nga theatre eddamu eddamu nga luli bwe yali okitegeera kubanga kati theatre tekyafuna ssente abaana balimu abato tibakula mu kusooka kyali kya ssente oba bwali yali passion yali laavu yeki theatre kyali ssente twayingira Black Pause mu 1986 nze nayingira Black Pause nga tukola kubanga netwagamba naye lwaki tetutandika ekyaffe netwetengirira ne tuva mu kubeera nga naffe batukola ki batuwaako buwi ka ssente kakati lwagira netutandika Diamond FM mu 86 bwe tutandika ki kina mukaaga bwe tutandika kyenda mwena netutandika theatre Diamond FM nze Katolo Bwama Abe Muki osoka twaline Mariam mwanga Abe Mukibya tweyungako oluvannyuma ate nga naye nga atandisa Afro Talent kati netugatta Diamond FM niki netukolani netukola Afro Diamond netutandika okukola ssente kakati bwe tukola ssente nekiseera netugamba lwaki n'abaana abato naffe tukuze tuvudde mu spending age ogimanyi yeeyo gyolaba nti bw'oyingira ku stage ne bakuba enduulu obuukano bugenda oluma gwe munyera taluma kasita mmala okukola ki nazo okugenda tugenda mu spending age spending age yerwa yena mwemuli abaana bano abaana bakola ki bayagala nnyo Javis ndowooza tutuule wano bwe tuti Haji nga tutunudde wali era ejja kuba wali bulungi nga bw'oyambala engatto zo nga bw'otunyumya atulaba tuli wa Haji kati awo tunyumize ddala naye kanyumye nga ndi mu office sagala kunyumya nga ate ali muki okubye n'ekikalu ate tayinge ebintu bya ddala nze nkubuli kale okusoomoozebwa okuli mu theatre ennaku zino abantu tebakyayingira mizannyo nemulanga mwatuuka no n'ogisala ebbeeyi naye era abantu tebajolooza obuzibu buvudde obuzibu obusooka bwajja mpola gradually buze bukula bukuzi kati ffe wetwabeererawo nga entertainment sector yonna gitwayiza awamu nga terina bintu bingi emipiira gino egya premier gisinze kugira mu 2000 late gyegisinze okukulira bwova ku mipiira egyo jjukiranga luli emabega KCC byaffe nga byebijjuza ebisaawo ebyo kakati nga bino mazina bino betting biki entertainment tewali nga in fact abantu bagenda mu Afrigo ku weekend wa gaba ne bagende ate bagenda lwagguloggulo n'Afrigo nga tegira nnyo kugenda wala ate nga nzizeeko emabega ate kyajjalwa insecurity yaleeta ekyo ng'era okuzannya bazannya tiketi zonna owulira bagamba 8 kitundu nemmeka ne 12 ekitundu 8 kitundu era kyalemeramu mu bantu wajiwa kyakuba tiketi ye 8 kikyali avaka kujja kulaba gundi 8 kitundu ekyo kikyaliwo kakati ne tusigalayo eyo mugundi ne tujja ffena tuzze tukola tiketi ze 8 ekitundu ne 12 ekitundu songa ekyo kyavaawo kyaliwo lwa insecurity yaliwo naddala ku mulembe gw'Obote there was a lot of insecurity zigenda kulesa 12 ekitundu waliwo olumu twali tuzanya Black Pause nga tuzanya oba kyakitangala muzikiza ne butusibira mu theatre si kutusibiramu nti batusibidde mu musibizi nga tetuna gasasa erivuga ebweru tosondo eseka ne tusigalamu n'abaki n'abalabi paka nkeera ne bagenda ku mirimu gyabwe that was ki mwasulo 12 awo endongo neetandika okukola ki olwo abaana abannayuganda abakubi b'endongo
batandise ogoba omuzaire wano bakamiliyoni balesezi mama mia ezo ndowooza naye kati nga totonaleta nnyo maama mia kujja kuba kamiliyoni sooka ate bagundi bana ono yafa bakaferolo bakozesa eki kasozi nani walukwata basudde olwo nabo bazze nga baki bamaanyi olwo abaana eyasooka okuba w'amaanyi naye nga ye wa mayibu omugenzi Umaru Katumba yasooka okuba ow'amaanyi Umaru Katumba yazanyako ne mwebonizo yali mwebonizo oyo naye nga bo bazikola mayimu mayimu oyo najjanga naye kati abantu ne bamutegeera nti bano tebayikuba ndongo ddala oli ajja n'omwana ng'amanyi omwana we yemu ku bayimbi naye ng'akimanyi ddala gundi oyo tamanyi gita nyinga yakotte gita nange waliwo Jose yezze gita kati ne batandika ekyo ne bakigwamu kaakati nzirayo ku kiri jeno ati lwaki akoze ekyo kinzija eyo lwaki Katemba aziŋŋamye kati we tuli omulembe gudduka speed nze nkugamba nti mu 2000 ng'okuba essimu e London oba ebweru yonna ng'ogenda ku post office okiraba ogenda ku post office n'obookinga kati gw'okubira awo e Canada ng'olina kumufula ng'akola ki nga ku makya nga oba atunula si kiro ng'akoze eki jjuki kati nga bakuba ssaawa 10 ez'olweggulo ogenda ku post office n'obookinga ne bakukkiriza kaakati wabeerangawo ebisimu nga biri layini awo kati g'olinda yeetuuke bw'otunulira omukazi atakunyega paka lagamba Ashraf namba 10 kati n'ogenda ku kisimu namba 10 ebintu byali Uganda haji 2000 ate sidda nnyo n'ogenda ku kisimu namba 10 naye nga the day before byagaanyi ne bagamba nti onodde nkya leero egaanyi kati oli olinga akyatunula alinze ggwe olwo egaanyi okuyitamu kati n'ogenda enkeera neeyitamu bweyitamu nebagamba namba 10 n'ogenda chance nekwata bubi n'omuyo omusomaali neeyitamu n'akulinaana wano ey'omusomaali omusomaali ayogera ku simu lasirahale wallahi allah kaakati oli gw'okubira omusomaali ayogera ati kijja kuddamu kati oli gw'okubira omanyi bw'ayogera naga naye nga ggwe sikuwulira mpulira musomaali naawe n'oteekamu mukasa baamugoba ekibanja bajja kitwala mamuli eyo mulemedde eranda dimulinira nemuwanga wali mu katale nga bw'obeera wano awali Javas kati opposite post office oyinza okugamba muli balwana ekyo kyekyaliwo 2000 siwala kikuba mu kyalo mulambe gw'otambudde bwe gutyo kakati that is omulembe nga bwe gutyo bukola ki kakati nzija neŋŋamba nina abaana ebweru ninjija nenkuba olugira alo daddy that's how speedy omulembe bwegudduka tulina TikTok tulina AI ebintu bidduka speed ki nene naye Katemba yajja n'asigalayo azanye muzanyo gwa ssaawa ki satu simanyi beginning middle ne end kati comedy nejja bamaliaki bamoto gundi yasooka oyo onaani ono omulenzi maama yabeerako ne ku officers mess puki mwerabidde Pavo paki Pablo akyalemedde muno Pablo tazikiza akyalemedde yafuuka corporate ali nnyo mu by'abaana kati mulaba azanya na tereta anti olina okukyuka okukyusa kati mbulina okukyusa okuva eyo yonna paka kuwandiika ku ttebe eyo ogenda olina okuevolvinga okweyubula n'ekirala singa otambula kuki ku weekend nova ejjinja paka Kampala ojja kusangako emikolo egiwera 2 egy'embaga ebakwanjula ate emikolo egyo nga kuliko Maria Mundagire yayimba embiko ate gundi Lutalo ayimba erugazi bwe batyo nga bivulu
biringa bivulu bya bwerere kuliko n'emmere ne soda kati omuntu tomu expectinga kujja mu theater ekyo tetukitunulira nti theater evene ku weekendi ejje ku nnaku enjereere ati gufuuke mulimu okimanyi nze jjajja wange yafa kataafe nga munakuwavu nga ne bwe mutwalira buli kimu n'otuukayo naye kati otandika ddi okukola n'omugamba yejja nkola wabula olumu nekinsimatuka twamanya ffena by coincidence ngamba nkola mu theatre kyavaako mu ngalo awo nno ng'amanyi theatre eyeddwaliro obaaga abantu nti nkuulala amannyo mu bantu nga kimuluma okuba nti sikola ki so ng'eno ofuna sente n'okusinga ki kati nekitusigalamu nekyekyanyagaza aba Fun Factory ne Theatre Factory ekintu bakifuula ki mulimu naye ffe ate okola mu theatre tolina akubuuza naye kati okolawa ebyo ebibuuzi bya address twagaana okufuula theatre ki ejobu nga ggwe bw'oli ku ki kubanga singa naye ntuuka ekiseera naye ntandika okugamba naye kati oli mu bino kati okolawa okay nga tumaliriza ndabye yekyaya ajja dokita naye ndowooza hatunaamunywa ku obudde nga bututwala nedda obudde bututwala naye mu kyankya kaya ssebo mpaka ku munwa ogwo ndowooza okitegedde kale embeera bwetyo bweri muganda nga atulaba nga tusiibula nga tumaliriza tugenda kunywa ku kyayi okiraba njagala gwe nakoledde omugaati n'omuntu ogambye ogenda kulyako bagugize wekuli kale jangu otule wano Haji onywa mata onywa ki ndi w'amata nanywa nnyo kyayi omukala oyo mbuto kati we nakula wano nga guno omukisa oguzze nnyo mata onywa mata tumalirize Haji tunywe bulungi nga kamera teri kakati ebigambo bye bisembayo eri abawagizi bo ekinkoze obubi ekikolo kinkoze kimu nti sole bambe sigimazeemu ne theatre tugifuula omulimu ekirala tuve ku theatre empanvu kyovola bati gundi etuwambye comedy kubanga comedy omuntu okujja mu theatre kati bajja buli everyday atajja ne iPad ye akola report ye ncha ku mulimu bebe abaspendinga ajja n'emitwalo gye 10 avudde bamuwe mutini oba Airtel n'ayagala kugispendinga ziri mu stock sawo so tukyuse theatre tugive mu nkadde tudde mu theatre ki yakati atenga bw'oba okola tokola muwanvu saawa 4 saawa 3 abye bantu biseera bakyabirina baddukanga simu eri gye gambye tuve mu lasfare ki tukakkane theatre tugikendeeze abantu bajja kujja batusasule ate bw'okula manya nti nkuze ove ku theatre ogende evolving ofune ekida kyokola kale thank you very much Haji mpekyenkya kyange ekyo tukirete gundi alina kugamba nti olaba ettooke libakuwadde alimpadde ye tayogereko kodaffe mwesonyiwe okay si loli mugamba tugende kale tumaliriza tumaliriza Javese mmerezi nga kamera ye mukyala awe gwatageze mu kamera basomesa nnyo bola baba babiri omukyala wa Shira Kusemoge yakabeera omusomesa ob'emyaka 4 mu mmeka akoleko story na abantu bakulanga 5 awo nenga ndabo nkuzizaamu nnyo ate kati nina musango nampijjagule gutwatumye simanyi yali nyefudu tumwesonyiwe ne waliwo abantu nga baliwo ekizibu zikulimba kali nga waliwo ddala ekintu ekinene oba bwe bali waliwo abantu abo tebatubuuza naye ng'era tukya simanyi happy birthday princess Latifa muwala wa Zari Sukali omubwati yazaala muddala bandro ina ku bantu ba Piero yawo olwo wekyambalo oli betwayise bali nabagana nga twagala abantu chuma kyabagayiza bugaya naye ndowooza katubasiibule mbozi za boda weziri atubalekere emboozi za boda ne program endala kifunise
birabika bizze anti kakati kiba kiri tekirina buzibu naye ng'omanyi nti ekyo kyeyali bibyo bituuse abo kakati yaabo kyebuuza ono wiizo nga yagezze kyambalo tola nti kinene ebyuma kati alina kasooka munda n'akola omu n'ateekako ekyowaggulu okuva loniganizi we yakikoze kyafuuse kyabulamuzi bwa mu uganda wano otyo yaba patriot league abo basinkanye mukulu first ne bayozayoza loniganizi ne bategeera takola byabufuzi takola byamagye akola byabantu basivilia ne bamwebaza byebyo full stop ekyo kino kikola kati ne madoyi oli latifu naye bigwere eddala ebibye kati ono batwala n'ebyalaani bye bajja kubizza nabe bakole ki babizze abantu batambule abavubuka abali kati ebyo bintu byangu nnyo omuvubuka abatandise kyo bw'oyingira mu bizinesi ebyambalo by'abaserebu wano kuva ddanga buli omu akimanyi nti bakola byaserebu tebakola byaki byamagye kale tugende mu tukyogereko mweraba mwebale kubanga ogyekumiddeko Bukedde TV kyenkya kyoliko program bayita emboozi za boda mbanyingiddewo ku lubalama wali muganda wange iti kiba tukikwasaganya bana ba boda boda nga tuwayamu wano muganda wange tubetambuga bulungi nnyo muganda wange kyekiro gwe tewali oli sitede nnyo n'amaanyi nobadde omusajja abakazi amajereze waliwo embadde tumuyina luzungu tumanyi kwogera luzungu boda okimanyi tetwasoma ofunawo omusaabazi omutetenkanyuta naawe omuyiiya mu ngeri yonna nolabika ng'agenda ababoda twasoma naawe mutetenkanya omukati kasomaza kudanga manyi luzungu ng'omuyiiyamu yiyamu naliyizamu naye akenkaleke enkayiseewo kutetenkanyamu awo kasitoma nze wa luzungu yatetenkanya nga yazze tugeze nze kasitoma hello how are you saasoma luzungu toyinaamu wadde kazi yadde kiki kyogera nkugambe mu luzungu nze kikugamba tewali kyengenda kukubuuza kyonna kyona kyoli wali bitambula bitya bwe bitya temwagala kuwasa boda tuwasaako abakazi naawe tetusobola kuwasa towasa nko bukyobaawo ate empasi zaki towasangako siina mukazi gwe nali empasiza waaki waba boda tubaliise eki si ababodaboda nga mukola sente tukola za leero kiggwera eri omanyi ekyo kyoggwera mbamanyiyeyo oba omanyi ekiggwera olowooza kiki ekibagana okuwasa ekitugana okuwasa bingi boda tuva looni bingi n'ennyumba tupangisa embeera buli abantu bapangisa naye nga balina abakyala abo abalina obusobozi tera busobozi mutannyo obuvunaanyizibwa ekyo naawe okimanyi tufuna sente ntono bino okuwayiza omugagga tosasula looni byonna obimanyi naawe ate ffe totumanyi naawe twajja saawa yonna jja sookolangamu ekisindogoma ky'amaswango okiranga omwezi nga 10 ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omunaana mwena abantu beebuse kozi kiri ludda wa dana paaka buloba mwena abantu beebusega buloba yonna nankuwadde bulenga twakoze tya nateete kyengera mwenna muje mutusaleko wano kudantaaka ebuloba nga 10 ku Bukedde TV nze MC Maswanku ow'ekisindogoma.